Kkooti enkulu wano mu Kampala eyongezaayo okuwulira omusango gwa bannansi b'eggwanga lya Somalia 8 abavunaanibwa ogw'obutujju mpaka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka ogujja. Kigambibwa nti bano 8 baali bagezaako okutega bbomu ku bimu ku bitundu by'omu Kampala mu mwaka gwa 2014. Kino kiddiridde oludda oluwaabi okukyusa bannamateeka abagubadde mu mitambo okuli Rachel Bikoli ne guweebwa John Baptist Asimwe. Asimwe asabye kkooti emuweeyo akadde yeetegereza obujulizi obupya obuleeteddwa era nga bw'agenda mu maaso n'okwekenneenya omusango guno. Issues that the prosecution raised, that new evidence collected, which one of what we were praying for in January, that new evidence had been collected, and therefore which necessitates us to make a necessary arrangements. And in any case, when we go to the trial, we cause the necessary amendment to the indictment and the summary. Lwo oludda olwawaabirwa nga lukulembeddwamu Mark Dusman Kabega lutegeezezza omulamuzi Elizabeth Nyahamya nti oludda oluwaabi luli mu kumala biseera kuba n'obujulizi obwogerwako tebulina kye bugenda kukyusa ku ebyo ebyasooka. Nothing whatsoever like explosives. So we like unless this is something new, which maybe was discovered yesterday. Omulamuzi Elizabeth Nyahamya wano wayongerezaayo omusango guno mpaka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka 2017. Abawaabirwa bano okuli Muhammad Abdul Kadir Hilsi, Yusuf Osman Hussein, Abdel Ali n'abalala kigambibwa nti mu mwaka gwa 2010 ne 2014 bagezaako okukola obutujju mu Kampala. Bano baakwatibwa mu mwezi gw'omwenda mu mwaka gwa 2014 nga baasangibwa mu kuzimuzi wooteeri mu Kisenyi nga bateeberezebwa nti baali bategeka kukola butujju mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo. Samla Hanifa ne Kak Ronald, KTV amalindirire.